Mwebale nnyo Josie Nakibule okutuleeta mu kanyomero kano mu Masunzu tuleeranga mu studio z'Olutimbegagadde WBS TV tulina omugenyi. Omugenyi ono oyinza okumuyita mu lufuutifuuti media coordinator owa omulangira w'omu bito David Kijana Ngoma mu bukulembeze obw'ennono obwa Tooro. Mukulu Irumba tusanyise okulaba ku WBS TV. Nayenza sebo okumpita wano nange mbeereko kyengattako kubimukola. Entabwe egenda mu maaso n'okubeera mu kitundu kyammwe ki ekireese obuzibu? Tukimanyi bulungi nti Sabbiiti ejja mulina enteekateeka y'okuteekako omulangira David Kijana Ngoma ate nga tubadde tukimanyi nti mulina oyo okuba nti yabadde omukulembeze w'ennono ow'obukama bwa Tooro. Kingdom ya Tooro yali kitundu ku Bunyoro Kingdom naye gwali mwaka 1803 ndowooza kati gye myaka nga 15 ayali omu ku batabani b'omukama ow'e Bunyoro ye yasalawo ng'amaze okulaba nti ono omukama takyasobola bulungi okukwasaganya kingdom yonna kubanga yali nnene. Abantu baleetanga complain zaabwe ne baziteeka ku meeza omukama nga talina budde buzitunulamu ng'ate amala n'emyaka 3 oba 5 nga tagenzeko mu kitundu ekimu ku kingdom ye. Kakati ebizibu bye bayitirira mutabani ono agaana kuyambako taata wange naye bwe yakimutunuzaamu yagaana n'agamba tojja kukisalako, so yakikola kifuba neyetemako nakola Tooro Kingdom. It was a fight, lwali lutalo nalwana kitawo nagamba muleke nagenda natanga kingdom empya gye bayita Tooro Kingdom. Nolwekyo ebyafaayo bya kingdom yaffe lubadde lutalo kutetenkanya okulaba abantu tulwana okuba nga tubeerawo ng'abantu ba Tooro Kingdom. Kakati ono bwe yali afa ayatandikira ddala kingdom eno ya Tooro yagamba bintu bisatu. Eno kingdom yaffe tugijje mu manyo gampisi lutalo saagala mukama yena anasikiranze omukama eno yomuyita kabaka omukama yena anasikiranze bwana abeera munafu aveeko bwana gweddalu aveeko bwana afa museko omulala bwana abeera nga tasobola kukolera abantu bato mwagala kujjako ono kwebyo nabyogedde waggulu kikyali agudde eddalu munafu oba anti kambi maleyo era n'ateekako n'abaani abanaddako bwava nze bwenvaako gundi addeko ono bwana aba bino byenjogeddeko waggulu aveeko ono bwavaako oli yaddako ono bwavaako oli yaddako byonna yaleka standard agisetinze bwati kobeere mutabani wo nga yakuzadde bw'onoobeera munafu bw'onoobeera omubbi bw'obeera omwebafu nsonga oyo yateekebwako ng'akyali mwana muto. Kakati oyo mu kiseera kino abadde tannaba myaka mingi Mukulu Irumba oyo tannaba kukaddiwa nnyo okutuuka ku myaka egyo oba oliawo gisobola okukola emirimu egy'amaanyi. Lwaki muyita omunafu? Obukulembeze bw'ennono n'obukama bwa Tooro weetaaga kukola ki okumanya nti abantu bo basabye kugambye nti oli yagamba ono bw'anaaba munafu n'alema n'okukola oba n'abeera omubbi. Kati eno kingdom sawa zino emyaka 23 gye tumaze mu bukulembeze bwa oyo okuva bwe tubeera emyaka 185 mukulembeze bwa oyo mwe babeeredde ababbi abatunza amataka gaffe naye nga si oyo yatunda anti yakulembera maama we ne oyo yabeera akkiriza nti batunde oyo mu administration ye mwe batundidde amataka ne batunda amajaani ga Tooro Kingdom ne batunda ebizimbe bya Tooro Kingdom ne bakuba abatooro mu kubajja mu mataka ga Tooro Kingdom emisana n'ekiro ne bakuba n'amasasi n'abantu ne bafa Tooro Kingdom. Ebintu ebyogero binako obujulizi oba mubiri n'olukwa mwagala okukyaya oyo tubinako obujulizi n'ekirala ekisingira ddala obuzibu tosobola kubeera mukama wa Tooro n'okulyetinga kingdom endala mu Buganda Kingdom. Oyo abeera wano Bunga mubeera naye wano Bunga wano alina olubiriru wano Bunga. Naye tusooka oyogere ku nsonga lwaki abakulembeze b'ennono abatali Baganda tebaagala kubeera waabwe bakolera batya abantu baabwe n'okumanya ebizibu nga tebabeerayo? Anti kati mulimu abakulembeze ab'ennono bo abajja kwagala kulya swaga baagala kubeera mu mirembe egyo kubanga no swaga kyeki eri abatakitegedde omulabi wa WBS TV. Swaga omuntu ayagala kubeera mu mirembe gino gyolaba wano Kampala kubanga no Kampala Tooro okusooka amasense tegaliyo. Swaga kigambo kya Lutooro kyamu abasomyeko ffe tuva eri Tooro naye wano Buganda bwolaba convenience y'amaanyi nnyo okusinga mu bitundu ebirala ebyekyalo naddala kati nga ffe Abatooro osanga tewali masanyalazi osanga tewali nguudo osanga bintu bingi nnyo ebiri wano mu Buganda ebitali eri. So bw'oboze oli kabaka oba oli mukama w'e Tooro nga gweyagala kubeera eno mu life efaanana bwetyo kyangu nnyo okubeera eno mu Buganda. Munaakikola mutya okubeera n'abakulembeze ab'ennono ababiri? Tebajja kubeera babiri. Muyise mu tteeka ki okumuggyako ng'ate mu kiseera kino akyali? Tebajja kubeera babiri. Mu 1803 kati wayiseewo emyaka actually yali 1869 kubanga kingdom yatandika 1803 naye 1869 kati wayiseewo emyaka 1069 omukama
ngabayitanga Duhaga yajibwako ku bukulembeze bwa Toro Kingdom omenye kyamugisako bali mu meeting nasumagira kyamugisa ku ntebe nebaganti yali akoye oli ayatandika Kingdom yagamba kasole abeera munafu abeera mwebafu abeera mu byaveeko ono yebaka bwebase n'avaako kati ate oyo abeera mu Kingdom endala oyo atunze ebintu byaffe mama we abitunze nga oyo alaba bwati oyo atakkiriza kuliza abantu byolaba wano ku WBS TV si byanyini abagikolako banabagikubiriza bigambo bya muntu kino mukulu Irumba nga tuteekateeka okumaliriza twagala okuwole abatoro bonna gye balinga botegezeza nti mugenda kumanya enkyalo akuna enaku z'omwezi 17 wano mu Kampala Fairway Hotel eri wano mu Kampala tulina fundraising drive yokunga abatoro bafe abali wano mu Buganda abali baako ebintu bya toro tubayite enkya mujje tuteeseganya engeri yetunagenda kuzako Prince waffe Kijana Ngoma ng'omukama addako Toro Kingdom oyo agenda kufuuka kati Prince ono Prince Kijana Ngoma abadde Prince kati oyo yagenda kufuuka Prince ono afuuka omukama yes tukweyanzege tulabe butyawe mu n'abaana abakulembeze beno n'ababiri ekitabangawo mu bukulembeze obumu eno WBS TV tujja kubeera naawe buli lwono boyina n'enteekateeka endala zoyagala okutuleetera kadde wa Joseline Nakibule yatwale maaso n'amasunsule.